Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze ya Kasese alese amufukamiza olunaku olwaleero bambi amaziga gamuvudde maaso ne gamuyitamu mbeera kyemuleetedde bino maama w'omwana mu National Unity Platform eyafa recently wano Marinos bambi bwatuuse abagambye nti sirabanga muntu w'amutima mulungi alinga Robert Kyagulanyi Ssentamu era Uganda eyeeyagaza bwe tuba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Era Uganda eyeeyagaza bwe tuba bakugikubako lya mulubaale mwana tutulina kulonda bulonzi Kyagulanyi kubanga ono ye Katonda yamutusindikira busindikizi. Lwaki omukyalo nayogedde bino bambi babyakuta akatambaala n'asiimuula ku maziga bino nno byewuunyisa. Robert Kyagulanyi Ssentamu akuutidde abaana b'e Kasese n'abagamba nti mmwe muli b'amaanyi nnyo era muli bagagga nnyo nnyini ddala singa gavumenti yali yebafaako. Bw'atyo ebigambo bibadde biwanvu byayogedde olunaku olwaleero mwe mubadde okukunga bannakasese bonna okwegattira awamu nga bwe bali ku borders okubeera nga tebeyawulayawula mu mawanga nti abatoolo tebakolagana n'abasimanya bahima abahima ate tebakolagana n'abatoolo ate abatoolo ne bali ate ne bino nti ffenna tuli omuntu omu Munnayuganda ekitugatta ye flag eno gye tukutte enjiri gye tutambuza yabumu tugatte amaanyi twegattire wamu tusobole okufuna Uganda eyawamu eyeeyagaza. Bwe bubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatutte e Kasese olunaku olwaleero era namungi w'omuntu namufuna era namutuusaako obubaka obw'enjawulo nga bw'obuwulidde. Yenzadde niyakuweereza tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom era njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu video sooka gimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulesa kinoomu. Mu ngeri y'emu njagala okusaba munnyinize ggwe era muganda wange ndaba nti twegatteko mu butongole ng'okola otya ng'osubscribinga koda mu kigambo subscribe then bw'omala okone wali eri mu kade kanzije mu personalize okateke mu all tufune notification ku mboozi zonna ennyuvu ate munnange ze tukuteerayo obeere ng'oziraba nga byonna obitegeerera ddala maridadi sana maridadi kabisa ng'ate bwe bitambula. Kakati nno saagala kubeera nga nkulwisaayo okujjako okuba nga nkuwa bye nkuleetedde naye nzikiriza nkujjukiza tulina omukutu gwaffe ogwa Deni Exclusive era Deni Exclusive wenjogerera kaakano tuli live nga bwe tukuweereza ebiri e Kasese ate byonna nga bwe bitambula. Tewaliwo ddakiika n'emu gy'osubwa ebikubuze kwano ku Beyond genda bugenzi ku Deni Exclusive wogenda okubanga obisanga byonna obifune ate butereevu nnyo nnyini ddala. Akatambi kano kenjagala okubanga nkuwa njagala nsooke nkuwa video eno wano olabe nalukoola abadde ne musajja mukulu Umar Magala ku mukolo ogumu ettendekero erimu ery'ebyenkolo nga batikkira abayizi wabula ebigambo byabwe bibadde biwomu nzikiriza nsooke mbikuweeko wano. Y'omu kwabo be twali tubbinkana eyo mu kibiina ky'NUP nga tusaba tiketi y'ekibiina nga tujja mu by-election naye Umar ono nakkiriza n'agamba Nalukoola bw'abanga gwe bawadde nange kamuyimirire emabega tukole ki tutambule. Muganda wange Magala Umar weebale nnyo kyokka musajja muyigirize naye wattu ate era naye teyakodowalira buyigirize bwe nakumanya kwe eri ekitundu kino y'omu kwabo abeesimbyewo kuba kansala bwerose ey'okutaano agenda atuulenga ku City Hall mwogerako nga musajja mulungi era asaanidde bannange mumuwanga akalulu era naye akabonero ke ambuleera mazima abatolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubeera maaso gammwe wano era njagala okutwala omukisa guno
okuyozaayoza abazadde baffe n'enjozaayoza abatandisi b'essomero lino n'okusembayo. I would love to congratulate our dear graduates of this day. Congratulations upon this very milestone. Bakadde bange mbasaba mutwesige ng'ekibiina kya National Unity Platform. Bwe mulaba mutwesize ebibalanga binaate oba olyawo tujja biteekamu kapito. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mu bulamu bw'ensi eno gy'okoma okuba omwetoowaze ne Katonda gy'akusitula. Omanye akugamba nti waliwo kye tuyita from grace to grace, from zero to hero. Ne gwe buli lw'oyagala obaako we weeteeka nga Katonda takutaddeewo oba omala ga mu bulago. Ate abo abeegulumiza Katonda abakyawa era abasuula. Kyova olaba ne Bayibuli egamba nti asuula abo ab'amalala. Wabula ate abajja mu nfuufu n'abatuuza mmwe n'abalangira abatakola ki abateegulumiza. Anyway, awo nno ndowooza mutegeddewo. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende waawano. Laba kyakoze olunaku olwaleero ebitundu ebya Kasese. Laba omuntu. Kasese kunga kamama kunga mbaju kunga bwambale kunga ne bwambale kunga Robert kunga chairman kunga Kasese kunga umbrella kunga. Robert Kyagulanyi Ssentamu akuŋŋaanyiza Namungi w'omuntu olunaku olwaleero. Kino oli ayinza okugamba nti tekibangawo mu Kasese. Opposition okukuba laala efaananako bw'eti. Bw'atyo nno ayanirizza ne First Lady Bobi Kyagulanyi oba Babraitungo. Labayo. Chuka na kuwana buli mwaka nga mwagala chuka bwenabadde Kampala nasuubiza omwami omuntu ngenda kujja wano nsabire mukyala wa Kalulu. Nasinkanye mwami wa kamama Jagu, nasinkanye mwami wa Fatuma, nantuma naŋŋamba nzije musabira Kalulu. Abantu b'e Kasese munampeera Fatuma Kalulu. Bannakasese mu bungi nga bakuŋŋaanye bawulirize obubaka obw'enkyukakyuka. Babraitungo y'omu ku abo abababuuzizzaako. Waliwo moment esinze okukwata ku mitwe gy'abantu oba ku mitima gy'abantu era nga bangi n'amaziga bagakulukusizza okuva mu maaso gaabwe nga bagaabye. Ye maama w'omwana ono eyafa ng'ayogedde nti baamukozesa emabega ne bamukola buli kimu. Gwe bakaziika e Kasese recently bamuyita Marinos. Marinos maama we bw'atuuse okwogera n'amaziga gamuyise mu maaso. Laba akatambi kano. Bobi Wine yafukamidde ne bagakaaba babiri. Weetegereze. Siimi oyo pulezidenti waffe pulezidenti ajakutulabirira tewali pulezidenti wenna asobola kugenda ng'atulabirira mu ddwaliro ng'aleeta mwana wange kuva Kenya nga nzikira mwana wange banange mutuwe Kalulu. Bambi mukyalo ono ebigambo bibadde bingi naye nga talina n'amaanyi googera mukazi wattu.
nebulaba nsiimulanga amaziga gajja mu maaso ekyamazima matuufu teri kintu kisinga luma muzadde nga kuviibwako mwana we. Abaana abawala buli bwe bakula baba batuuse mu stage emu eyenkana ne bamaama baabwe. Maama batakyayogera na muwala we wabula ng'anyumya ne baganda be. Gwoba muganda wa maama wo, maama waasinga okwetaagira omwana ke kadde ke yamuviirako. Naye nga maama agamba nti asola nenya muwala wange okuba nti yafiira mu struggle. Naye nina kwongerayo struggle okulaba nga tukyusa bino byonna kubanga era abaana b'abantu bangi abalala abafa era bagenda okufiira mu ebyo. Bwe tuba tetukyusizza ggwanga kuleza mikono mituufu ye gy'alaba nti nje mituufu. Ebigambo by'omukyalo ono bambi bibadde bikwatira ddala ku mutima munda. Kakati njagala kuwa owulirize Bobi Wine tweyongereyo. Mwe abali wano njagala okubasaba mwekolemu omulimu. Eno protest vote erimu phases. Protest vote erimu phase nnya. Kanoonye, kalonde, kakuume. Kati muwulirize bulungi nnyo. Abalina video njagala mundikodinge. Eno message njagala mugitambuze. Twina ne kyali waffe lwankole tambuza video eno. Abantu ba Kasese n'abantu ba Uganda bonna musobola tanoonya bwe muti. Mulabagambe buli omu asobola okufuuka Kyagulanyi. Buli omu ali wano abamu mutya otoye tekikwetagisa kwambala bya NUP. Bobi Wine ngagamba nti buno bwe bubaka bwe njagala okubawa abantu b'e Kasese. Bangi kufa oluba tuti olw'embeera obeerawo. Nene bw'oba tuyambadde uniform ya nkyukakyuka osobola okubeera nga okola ekyenkyukakyuka kyeyagala okulaba nga tefuna Uganda eyeewamu era Uganda eyeegombesa. Kankwongere wano owuliriza. Eno generation mpya mwe muli bavubuka bato mulina amagezi mangi tusobola okuyiiya muyiye obubadi bonna naye mumakinge sure nga 15 muvaayo ne mulonda. Saagala ogambe nti tuli banyize ne bwezironda nedda. Every vote matters. Mugende mulonde bwe mumala okulonda temuvaawo musigalewo. Saawa y'okubala akalulu etuuka mubeerewo nga mulaba nga ne kamera zammwe ziraba. Ate nzize mbagamba waliyo ne style mpya eyekonnekitinga ku intaneti era mu abavubuka abato mbawadde mission, mbawadde challenge, mbawadde omulimu musale amagezi engeri gye muconnectinga ne internet ne bwe bakisazeewo. Ekirungi kiri ebigere byaffe tebikozesa internet. So nti bavubuka muhekunge ekirungi ebigere byaffe tebikozesa internet ne bwe banaaba bagijjeeko. Tulina okunoonya engeri buti bwe tugenda bypassinga blocks zaabwe nga internet egiddwako. Abagambye nti tulina emitendera ena egy'akalulu kano: kanoonye, kalonde, kakuume, bwe bakabba kakole ki kabanje. In all means obwenkanya tulina obufuna. Ani ayogera ebyo? Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine. Olunaku olwaleero Kasese abadde taliiko yadde inseko. Abadde very serious. Ngali so keen ku nsonga y'enkyukakyuka gy'abadde ayogerako. Era waliwo ewamu wakoze statement n'agamba nti nze nkimanyi ezimu ku dangerous zones ye Kasese. Naye tubadde tulina okutuuka Kasese kubanga mulina omutima ogwo ogw'enkyukakyuka ate mwe bamu ku bantu abasinga otupushinga obutagivinga up obutawanika na kubanga tuva ku mulamwa. Bigambo byani ebyo byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kankwongere video yino tukyeyongerayo.
Omusajja akugambye tujja ba mu struggle nga bwe tuwasa nga bwe tuchakala ate nga bwe tusanyuka ate nga mu struggle bwe tulimu abagambye kati kamba kobe ku muziki nyagadde bawe possession yeno olabe Bobi Wine. Anyway, let me give you this video then tweyongereyo yino one yagala kubasaba nga amaliriza kino tetukikola ku lwa Bobi Wine, tukikola ku lw'abazadde baffe, tukikola ku lw'abaana baffe, tukikola ku lw'abasukulu, naye okusingira ddala tukikola ku lwa mikwano gyaffe, baganda baffe ne basisita baffe be basanga tebalina musango. Kati Golan saawa zino nyina mama waffe, mama wa Marinos bamutta, era tukola bino ebintu nga tumugamba Marinos Rwanda ng'okozesa ffe. Tulina kufuna justice for Marinos. Tulina kumakinga sure Marinos yafiira bwerere. Tulina kumakinga sure Marinos afuna justice. Tulina kumakinga sure abantu be batte Kasese. Mama tukwagala nnyo. Tetugenda kupowa mama. Tetugenda kulekerawo ono mama ye mama tuzalira Marinos mama babuzi kode chikana. People power. Power power. People power. Abana bange, baganda bange, balamusiza mwena. Basiimye oyo presidenti waffe. Mwana wange, presidenti ajja kutulabirira. Tewali presidenti wenna asobola kugenda ng'atulabirira mu ddwaliro ng'aleeta mwana wange kuva Kenya nga nzikira mwana wange. Banange mutuwe kalulu. Kakati waliwo ebintu byetera okugamba nti oyinza okukola ekintu okulumya gundi n'omaliriza ng'oyambye buyambe. I don't expect nti before Marinos nga tannafa oba kubeera mu mbeera mbi nti maama ono yali awagira. No, I don't expect so. Wabula olw'okulaba embeera omwana we gye yayitamu n'engeri gye batulugunya abalala kyamupushinga okubeera nga ye n'enjuyi abategeeza nti Kyagulanyi answer. Era nga enjiri gya spreadinga ne ku balirwana n'emikwano gye n'abalala nga bagamba nti Kyagulanyi answer. Kati kuba atulugunya ne be batulugunya ani asikowalinga. Era awo Nadduli we yabuuliza nti ebikolwa by'ebyokwerinda bye bakola bakolera ani? Bitwongerako nga gavumenti oba byongera tukyaya mu bantu? Nze naawe era naawe osobola okwebuuza ekibuuzo kyekimu. Kankwongere wano. Twagala kubasaba ku lunaku olw'okulonda buli omu afune effirimbi. Buli lunaku olw'okulonda ababoyi buli omu afune effirimbi. Era muberenga mukimanyi gwe bokera ku makya fuwa fufu ifirimbi bekwi fuwa mutulire mama bas kakatulira efirimbi bwe munagifuwa abantu bajja kitegeera. Bano abantu bo bamanyi bya fujjo, bamanyi bya kuba abantu masasi. Tugenda kukyusa Uganda yaffe nga tetuuse bantu.
tusobola okukyusa Uganda nga tetusse bantu. Mahatma Gandhi yakulembera abayindi ne banunula India okuva ku bazungu nga tebasse bantu. Oba babajja ku bazungu, Mandela ne banne bakulembera South Africa ne bawangula abazungu nga tebasse bantu. Kati oba bawangula abazungu naye ate kati bano abaali tebayimanda nti tebamanyi nga bambala lugabire. We can overthrow this government without using violence. That's Bobi Wine's statement. Nti eno government tusobola ogisuula nga tetukozesezza ki kavuyo. Nti olaba eyindi yakyaba kityo ne bagoba abazungu nga tebakozesezza violence. Olaba South Africa, it was the same story. Nga babakozeeko effujjo ne babasiba ne babakola batya. Mandela yasibwa emyaka 27. Era lazima bavaayo n'obuwanguzi. Anyway, olunaku olwaleero mu lugendo luno nga Bobi nalutandika bino bye bibadde ebigambo bye. Wuliriza. To what is supposed to be a campaign but has turned into a war. We are only armed with the truth and our national flag. And like we've said many times, we are going to continue to be moral. We are going to continue to send out this message of freedom. And we are sure that in the end, the truth will win. Mwebale nnyo abantu ba 40 mwena, abantu ba 40 mwena, mwebale muno okugonza, mwebale muno okusajika. Twagala okwebaza abantu ba Fort Portal abantu balabiridde ennaku 3 namba nga tusula wano Fort Portal. Wadde baatugana campaigninga wano Fort Portal nga tewali nsonga yonna. Twebaza abantu ba Fort Portal abasigadde nga bali strong, abasigadde nga balaga amazima, era abasigadde nga batulaga obuwagizi ennaku zino 3 tubadde. Twagala okwebaza abakulembeze baffe, abakandidates baffe, mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. Madam Deputy President in charge of Western Uganda, mwebale nnyo mwebalire ddala. To the candidates that did not sell out, like my brother Ramombo, my sisters, Kabasinguzi, my namesake. Thank you very much, my dear sister there. Basically, the candidates baffe mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. So now we are heading out. In fact, come here, young man. Ono brother wa comrade waffe kubaita Dorin Kaija ali mukomera. Thank you for standing firm and representing our sister while she's in prison. So we are heading out now. I want to ask Brother Ramombo to lead us into prayer that will lead us to Kasese. Oyo ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu National Unity Platform ng'ataase mu lunaku olwaleero. Ebyo byabadde bigambo bye. Bana batata sigenda suka wano munzikirize mbagalize bimunjagaliza tusenkane nga kuludde n'oyo akkirize. Mboozi endala nnyingi zenkyaleeta naye nkujukiza nti the new exclusive tuli live. The new exclusive eri DEN then n'ekigambo exclusive. Mbagaliza byemunjagaliza mbatadde. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.